kuliko ennyo omukumulako ko tukyeyongerayo n'amawulire gaffe agataliiko mu Ttuntu Gravity Omutujju Sudannyabo tokankana kadde kako mudda ku stage ne mwekalakaasa ne mukola ki kaisaawa zino okusoma amawulire kati yeso naye tandika n'amanya go gonna ne gali gennyini ge waŋŋande paso agaddamu nze omusomi wo yenze Gravity omusomi wo yenze wa Buyu Gerison aka Gravity Omutujju ku Bukedde TV yo Bukedde TV wano gegana amawulire gaffe straight nsumulule tandika mu mboozi yaffe ey'obujjanjabi obusookerwako tutunuulidde ebiguuna mu baana kyekibireeta ddagala kiri okozesa n'engeri omuzadde gy'osobola okubijjanjabamu. Olaba ng'omwana ono bw'ali ng'alimu ebyeru mu mutwe omanya nti ebyo biguuna. Abaana abato batawanyizibwa nnyo endwadde y'ebiguuna nga bino okumanya nti omwana abirina omutwe gubeeramu engeri y'obutututtu era ng'okusinga bitawanya nnyo abaana okuva ku myaka 2 mu mboozi yaffe ey'obujjanjabi obusookerwako Nnaalongo Asia Nabukalu agamba nti omuzadde yenna okuwonya omwana endwadde y'ebiguuna funa akaddo ke bayita kasalaba kessinga kano okusinga akasangibwa ku nsiko ng'okukategeera obulungi bw'okakwatako kabeera kasala muno ogatemu omuddo gwe bayita namirembe obikunye olwo omwana omusiige mu mutwe. N'okakunya akasalaba kesi n'okatabika n'ennamirembe n'omusiiga omutwe gwonna naye omala kufumba mazzi n'oteekamu otunnyo tutono ne kasabbuuni akaddimi lya ng'ombe katono n'obifumba ne biggweramu ne biwola ne binnyogoga n'omunaazi omutwe ogwo bw'omala n'omusiiga akaddo kano. Akubiriza goyina atalina budde bwakugenda ku nsiko buli kiseera lw'oba ofunye eddagala lino osobola okulikaza n'oliteeka mu bizigo by'omusiigako obuli ng'omaze okumunaaza mu mutwe wabula tutegeeza omulabi waffe nti buno bujjanjabi obusookerwako ng'omwana olina okumutwalako mu ddwaliro okwekebejjebwa. Mariam Semakula yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1. Era kyekimu kati firimu muzirabye babanyonyoddemu engeri gy'oyinza okikwasaganya wali ku sipiyo biki olabe ng'ekiguunda ekyo tekibeerawo mu mutabani wo muwalawo era nga bw'obimanyira kati ate gwe omuzadde ali eyo kati olina okugira sisimu olina obeerako kati ndowooza ekyo okirabye sagala ate mbu omwana ebiguuna byamulidde ku ssomero mbu ate waagwani kati nonno tukkiridde kyo omuzira kisa okuva ebweru adduukiridde abaana abalabikirako ku Bukedde TV gye buvuddeko nga basaba obuyambi oluvannyuma lw'okubulwa obuyambi n'ebyetaago obuyambi n'obwetaago ebibatwala mu ssomero. Bano bawereddwa ebintu ebikozesebwa ku ssomero n'ebirala biyitirivu oba bingi yamani. Oluvannyuma lwa Bukedde TV okulaga eggulire gye buvuddeko nga waliwo abaana abakaaba oluvannyuma lw'okubulwa obuyambi n'ebyetaago ebibatwala mu masomero omuzira kisaabeera ebweru ng'ayita mu musomi waffe w'amawulire Sanyu Robina Mweruka awadde abaana bano ebintu omuli yunifoomu engatto engoye ebitabo school fees n'ebirala bingi. Abaana bano beebazizza olw'omutima omulungi ogw'oyo yavuddeyo okubadduukirira era ne basaba n'abalala bonna abayinza okubayamba baveeyo. Omuwala zino zijja mutuuka zino. Ne Fred Bombo n'abalala balabirira abaana bano basiimye ne beebaza Bukedde TV okubayamba n'omuntu wa bulijjo. Mpulira bulungi nnyo kuba nfunye ebimu ku byo ebyetaagisibwa okusoma era neeyanziza mwenna abannyambyeko bifuna. Katonda nsaba abaddizeewo bingi ebisingako. Onosoma? Iye nja kusoma n'amaanyi endabike nga mbajjayo nange nejjeeyo. Twebaza nnyo Bukedde TV nti ebintu nga bino bitambulawo ebiti abantu ne babiraba ne babula ebivaamu ebibalamu ebiti. Tusanyuka era twagala omulimu guno tugenda kuba nga tutambuliramu ne Bukedde TV. Mu ngeri y'emu aba Rotary Club y'ensambi ya Kampala baddukidde eddwaliro lya Lugasa Health Center 3 olw'embeera embi gye lirimu ey'enyamiza ng'eddwaliro lino eddagala eribaweebwa terimala ate n'ebikozesebwa nabyo nga tebiriiwo. Eddwaliro eddamba lirina ebitanda 2 kyokka ate ng'ekimu tekiriko mufaliso ng'abazadde bazaalira mu nju z'abasawo mwe basula nga bwe bamala okuzaala babaterawo foomu ne babaterawo akafaliso kwe bawummulira. Akulira eddwaliro lino Dr. Joseph Ochenga ategeezezza ng'eddagala eribaweewo liri ettono ate nga we liggwawo babeera balina kulinda. Abalwadde bayinza okujja nga tesisi endala
nga tetuzikola wano kati osanga nga tulina baweerezayo kayunga osanga bayanga baavu tebeesobola kwepakira genda kayunga gamba siina nakyakulya ombulira ngende kayunga sente nazijjawa. Bano nga bakulembeddwamu Hanifa Bakomoro ne Musisi Godfrey bategeezezza nga bwe bakagizuula ng'abantu mu kitundu kino bwe bali obubi ne basalawo okubajjanjaba endwadde omuli omusujja, amannyo, ebifuba, pressure n'endala nnyingi. Genda katenti kali tebakuyingiza owanza kuyingiza ogendawo ne tukuwa ddagala twegasse wamu n'abaawano ku Health Center 3 Lugasa Health Center 3 ne tujjanjaba abantu. Joseph Innocent Senfuma ne Buyondo William be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe n'eggulire eryo Gravity Omutujju. Yes, boss. Amanyago gali gannemye okwogera. Wabuyo. Okay, singa badde bakwise nga si kusoma mawulire. Program ki ku Bukedde TV 1 giwandibadde okola? Nga tigabadde mawulire. Tulina program eza music, tulina eza kabbinkano, tulinayo nyingi. Akabbinkano. Ne Gravity kanayo tulinga. Akabbinkano. Nolekeza music. Music kadi oluyimba lolo osobola system wagwana. Kadi akabbinkana ako mulimu abasajja bembanjalo kulaba abayimbi bamanyi naye mulimu bana abasajja bagira abo bana abembuto biki bobo yagala okubinkana ddala mazima lwaki mwana sukali yalinye choga bakweta presenting akabbinkana bannyonyole kuba mwana bibabeereeyo bamanyi sukali waffe biki kadi gwe sukali akyagulwako nti namuvudde nako era kyobwekire namuvudde nako sukali amawulire gabadde bati ng'alingo badde ogasoma okanganamu Justin naye era nnaku 2-3 kadi nembana n'enkomawo enkya n'oludda nnaku nga 2 babagenda kugobaawo. Okay. Yes, so. Gravity, okay. Kyekati ekiriwo ekitambula ku music wo. Ekiriwo kati wonna amakubo gonna nti ogalaba gonna gatunudde cricket oval. Ate waliyo ki? Waliyo concert yange Gravity Omutujjulaayo. Kati ovudde ku Freedom City ate kati okkiridde n'emmanga. Nzikiridde awo kifo kinene mukko kiraba mbuno gundi big gundi ate tuba tulina okugira. Kati kusabire. Nga 8 October. Gravity mu myaka 5 weeraba wine mu music. Zeki myaka 5 ebisinga mukama yamanyi naye nze sofa kati mbeera nja bakonkona kuba endongo ebirala mukama ajja kungattirako ye amanyi kuba tomanya nyinza okufa leero biki byofunyemuko oba sente olyandi onakyokolako nga sente zirina kuliibwa muganda wange nesikulya sente abali omuli esente ebyo ebintu simanga nze gundi njagala bintu simanyi ze byenkoze sibimanyi nabbe manya Toina kyokoze omuntu kyasobola okugamba nti Gravity. Ekyenkoze mikwano. Mikwano. Kati nga kati nnyimbi nsobodde okujjako wano naawe n'envimba mu biki. Naye kulya ssente mulye ssente. Mulye ssente muvemu ebyo ebintu simanga biki lya ssente. Gravity. Olina mukyala. Omukyala mulina. Kati mukubadde embaga oba kibi. Sunu tugenda mukubirawo embaga sunu. Mwayigeryo bannaye temwogera sunu. Mukyala oba gy'oli eyo ng'oli ku gundi ku Bukedde. Linda kungande egyali ate kati ogamba otamu ati gyali kati agyali eyo kyemanya ayinza okuba ku mpewo kwali oba taliiko naye waba kwali manya embaga coming soon. Amanya g'omukyala. Oyagala batwale mukazi wange. Ate anagenda omutwala. Abaye bagenda social media zajja bagenda musaakinga ali ku mukutu omuyaye agenda wagire gona ate kunnamunswa. Omutujju atwalika. Ali kati yeso nyinza okukola ekikolobero ayinza omutwala ne mutta. Nyinza okutta omuntu ng'atutte gundi mikaala. Kale obako obusembayo era abawagizi batomala obasampolinge muko. Obako obusembayo okuwagira mwana music wa Uganda. Kutuwagira kujja cricket oval nga 8 October mu mpagire. Katulinda akalango sebo. Akalango nako kugenda kaleeta. Already system twala nso zikolako eyo waggulu. Ez'obulango. Okay. Ekirala ennyimba zitambule bannange. Ennyimba bazikube. Kale. Ennyimba bazikube. Sampling amaka yimba konna kale. Erizo ly'ejjanza isaako parafini omuyindi yadduse ekifaananyi ky'amini okugenda mu ssabo olina okusoma eddiini mama nyabo walukagambala kabina ugenderamu musawuna Kampala kibuga kya China zefaanana zuwena walukagambala kabina ugembe tava mu sawuna Kampala kibuga kya China